kansa bwe bulwadde obutawaanya ennyo abantu mu nsi yonna, kyokka ate nga tebunnafunirwa ddagala yadde okumanya ekibuleeta. Bakagezemu nnyo mu mawanga mangi bakyafuba okunoonyereza eddagala erisobola okuwonya wamu n'okuzuula ekireeta kansa. Leero WBS Television etuuse wano mu Baltimore City, ekibuga ekikulu ekya state ya Maryland mu America, nga wano we wali ettendekero University Johns Hopkins erisingira ddala mu nsi yonna okusomesa obulungi abasawo ne mu kunoonyereza n'okukenkuka mu by'eddagala n'ebya sayansi bw'ebyobulamu. Bwe njogerera bino nga bannasayansi mu Johns Hopkins University bali wakati mu kunoonyereza ekireeta endwadde eya kansa mu bantu. Omu bakakensa abanoonyereza ensonga eyo mu Johns Hopkins University ye kakensa munnayuganda Paul Nabatanzi, munnasayansi anaatera okumaliriza digiri ye eyokusatu mu chemistry. Osanga wanaagimalira ne banne bakolagana nabo nga bazudde ekivaako kansa. Kankuyingize mu John Hopkins University tulabire ddala mu zukulu wa Ndugwa Nabatanzi bwe yeegasse ku bakugu banne okulaba nga bazuula eddagala erinaawonya kansa. This is liquid nitrogen, and it has a very, very low boiling point. And so that's why when you put it on a sort of surface, it just quickly evaporates. It's essentially boiling right now. What do you use it for? What is it so we use it in this lab to flash freeze something spontaneously. And that's because if you're working with proteins, you don't want to put it in a regular fridge because it may damage the structure of the biological macromolecule because it crystallizes slowly. So when you use liquid nitrogen, everything freezes much, much faster. So you don't end up destroying your protein. So it just disappears because it starts contact with the oxygen? No, it just freezes things quickly, that's it. No, but why did it evaporate like that? Because it boils off very, very fast. It has a very low boiling point. Okay. So imagine you have to boil water for a very long time, heat it for so long. You don't have to do this for so long because its boiling point is really low. Yeah. Liquid nitrogen. Liquid nitrogen. Liquid nitrogen, yeah. So bamufuna from the air. Kubanga our air is 78%. You mean bamufuna or bamufuna? Bamufuna, bamukola. Okay. But naye bamujja mu mpewo. Si mu mpewo, mu air. So ne bamutaninga into liquid. Air yempewo. Okay. Yeah. So bamujja mu air, ne bamutaninga into liquid. Naye are boiling quickly. So chokola ajja mangu okusinga amazzi. Kati akuyamba mu kino bikuyamba mu kikati. Anyamba oku freezing ebintu mangu. Proteins zakozesa nti oyagala zibeere frozen very quickly. Talwawo nga we nandibitadde mu fridge nenida ekwate. So proteins teeka mu kantu bwe kati then nenziteeka muno. Freezing actually olina kukozesa kino kubanga ayinza kati olwoba onoonya ki ng'onoonyereza ki kati kwekyo? Wano tewali kyenoonyereza, wano mba ebintu ngenda bitereka mu fridge. Okay. Ebintu bye mmaze okukola mba ngenda bitereka mu fridge. So mbiteeka muno. Okay. Bwentyo ne bifreezinga. Yeah. Osobola n'okukola ice cream ng'okozesa liquid nitrogen. Okay.
So yeah, kati bwe muyiwa wano wansi bwendi wagibwa Mulaba omuyiwa n'abula yongera to yeah abuze Yeah. So what is what you're going to do? okay era ddayo mu mpewo wano wenkolera science wentegekera ebintu byonna bye ngenda okusoma Eno ye laboratory lab. eno ye lab mwenkolera okunoonyereza okunoonyereza ebintu byonna naye tulina okuteekateeka ebintu bingi nga tetunaba tandika kunoonyereza okay kati wano wembiteekerateekera okay ono ye Paul Nabatanzi nga ye gwembadde mbategeezaako yali ali asoma degree eyokusatu mu chemistry nga y'omu kwabo abali wano mu Johns Hopkins University abanoonyereza ku kiki ekivaako obulwadde bwa kansa. Obulwadde bwa kansa bututte ekiseera kinene nnyo nga tewali amanyi wajje buva era butandika butya, naye ng'ate era n'eddagala nga terinamanyibwa. Toyinza kufuna ddagala ng'ate tunala kumanya kiri kibuleeta. Kakati nga bwe mbadde magamba, Paul Nabatanzi y'omu ku bakakensa abali wano mu Amerika nga banoonyereza ku nsonga eyo. Anaatera okumala diguri eyokusatu, naye ndowooza waanaamalira nga bazudde ng'azudde ne banne kiki ekivaako obuzibu. Paul Nabatanzi, tubuulire obulwadde buno obwa kansa kiki ky'obumanyiiko so far? Okay. Kwegamba kansa ekimuleeta kiva ku cells eziri mu mubiri okubanga multiplying very quickly. Ekyo kye bayita tumor, cancerous tumor kukiva. So waliwo ebintu bingi ebiva ku tumor eyo okubeerawo. Ffe bye tukola wano to studying proteins eziri related ne cancer pathway evaako cancer. Protein gyensoma kati bagiyita ubiquitin. Bagiyitaani? Ubiquitin. Process yonna umbrella bagiyita ubiquitination oba ubiquitination. So that means the ubiquitination is the attachment of that protein ubiquitin to many other proteins in your body. Proteins ezo ezimu enzymes. Olowooza nti proteins ezo mwe munajja ensonga lwaki omuntu afuna kansa? Zitubuulira ebintu bingi nnyo. Cells zaffe ezikola ezo proteins ezimu zibeera nga teziri folded bulungi, endala zibeera damaged nga kibi okusigala mu. Proteins ezo zijjawa? Proteins zikola. Muzikola? Protein tuzikolera wano. So wetubeera ne blueprint. Blueprint eyo bagiyita DNA. So wetubeera neyo blueprint, then tusobola okukola proteins ezo. So your DNA tumuteeka mu cells, E. coli, mwetuziteeka ne E. coli n'atukolera proteins. Kati nga kiki kye munoonya mu protein omwo? Proteins twagala tuzitunuulire tulabe we zifaanana. N'oluvannyuma? So wetumanya we zifaanana tusobola okutinkeringa around nezo proteins. Kakati proteins ezo z'oyogera ziri external, you know. Kakati naye mwe munoonyereza ensonga lwaki kansa ajja era avaawa.
kakati ekyo obigatta otya ebyo? So proteins zikola ebintu kubanga for example gundi cancer ali mu mubiri gwa muntu, kakati omugamba nti munoonyereza eddagala, no temunoonyereza ddagala, munoonyereza ensonga kwava, kakati awo we twagala okumanya proteins kyetuba tuzisoma era ne tuzitunuulira ennyo nti lwakuba ziri mu cells zo mu body, ezo cell ezo anti proteins ogambye nti muzijja bweru, muzikola bukozi? tulina okuzikola obukozi. Waliwo abantu abazitunuulira nga mu mmese na biki, naye ffe tuzijjamu kubanga tuli ba biochemist. Mumuzijja mu mmese proteins? tuzikola naye nga zifaanana zosobola okujja mu mmese. Okay. Kugamba mu biochemistry ebintu tubitunuulira in vitro, which means nti tubijjamu eri gye biri mu cells mu mubiri ne tubiteeka mu test tube ne tubisomera omwo. Kati nga muno kiki kyemugenderera mu kyo? Twagala okumanya we zifaanana, twagala proteins ezo, twagala okumanya we zifaanana, twagala okumanya nti bw'ozikola ekintu zibehavinga zitya. Then n'oluvannyuma ebyo byonna woobimanya, then omanya wosobola okutagetinga eddagala abantu abalala bye banaakola okutagetinga ezo bye mutunuulidde ezo. onoonyereza ku ddagala oba onoonyereza kireeta kansa? Noonyereza kireeta kansa, naye bw'okimanya then eyo information osobola ogiwa abantu abakola. Naye kati tonnaba kugimanya, tonnaba kugimanya okyanoonyereza. Waliwo ebintu ebimu bye tumanyi ebisobola okuyamba abantu, naye story yonna tetugimanyi. Ekyo kinaabatwalira bbanga ki okumanya? Abantu babadde bakola ku kino ekizibu for a very long time, many years, maybe over 50 years, naye paka kati tebannaba kumanya, so tetumanyi time frame. So nga ate era toyinza kati nkiraba toyinza kukola ku ddagala kufuna ddagala lya kansa okujja ng'omaze okumanya kansa ekimuleeta, sindiyo? Story yonna tolina gimanya, tolina okumanya buli kintu kyonna, naye womanyako ebitonotono bisobola okuyamba okukola eddagala. Ku market kati kwe kuli eddagala amalagala agawera aga kansa, naye nga si gakuwonya wabula kuvubiriza, because it doesn't stop. Yes, naye ago gonna bagakola based on the little information. So kati ekisigadde kwe kunoonyeza ddala kansa ava kuki n'okunoonyereza ddala eddagala erinaasobola olinga akwatibwa kansa okulimuwa akole ki awonere ddala, sindiyo? Si ekyo? Yeah, absolutely. So ekyo kiyinza kubatwalira bbanga ki? Already ogambye myaka 5 egiyise bakola ku ekyo. Feri tufa mu Africa, mu Uganda, mu nsi yonna tufa tuggwawo, tulinze. Sisobola okuwa definite time frame wetunaamanyira, tulina kulinda. Waliwo ebintu bingi bwe tusobola okuimprovinga so that eddagala lino libeere nga improvinga, naye okugamba nti myaka 2 ng'eddagala tulifunye ekyo sisobola kikugamba, tetumanyi. Kubanga nze kyendiko kakati ontabulidde ebintu bibiri, eddagala n'ekivaako kansa, kiki kyokolako? Nkola nze ekivaako kansa, naye kinakutwalira bbanga ki? simanyi nakumanya oba ansa nagifuna, naye nsobola okufuna insight into ekivaako kansa. Naye science kati oli wekka oba oli n'abalala? Abantu bangi nnyo bakola ku kino ekizibu, si wano wokka ku Johns Hopkins. Naye kyengamba wano ku Johns Hopkins gwe oliwo ne pezze oba ne muno bamukola mwemwekka muliwo mwemukikolako wano kati? Waliwo laabu nyingi ezikola ku kino ekizibu wano ku Johns Hopkins. Laabu nga 6 zemmanyi zikola ku kino ekizibu. Kakati bw'omala okufuna then kakati eno kompyuta ekugasa ki? So proteins bwe mmala ozikola in a way tugenda ne tuzikuba ekifaananyi. Eyo technique gye tukozesa bagiyita nuclear magnetic resonance spectroscopy oba in short NMR spectroscopy. So bwe mmala ozikola ne tuzitwala mu magnet nene nnyo ne tushootinga radio frequencies kwezo proteins, then ne tufuna
ekifaanana bwe kiti. So buno budoti bwonna bw'olaba we're representing an amino acid, what we call an amino acid. And an amino acid is the building block of these proteins. So tusobola okugenda ne tuzikyusa ekifaananyi ne kikyukira ddala ne tumanya nti ekifaananyi nekikyuka kitya kubanga wakati obwo obuntu bwa bbulu. Buno obuntu bwa blue naye kankulage. So bwe tuteekamu nga mutation oba protein ne tugikyusaamu katini nga buno budoti bukyuka kugamba twatandise ne blue yekka naye kati olaba obumu obwa blue buvuddeewo ekifaananyi kikyuse. Ekyo kituwa information nyingi nnyo ku proteins zino ne wezikola. Wafuna otya omukisa kubanga eno mu Lungereza giyita prestigious university, wafuna otya omukisa era ogukozesezza otya? Wafuna otya omukisa to join this university, which is a very reputable university in the world? Waliwo, well actually taata wange yali agala nsome okufuna PhD. So waliwo ebibuuzo by'okola, so obiyita obulungi then you can apply to many different universities. Nali njagala okusomera Hopkins kubanga bwe nali e Uganda nga nkyali muto mu high school waliwo ekitabo kye nasoma. High school ki? Nasomera St. Lawrence Citizens High School Horizon Campus. Ndowooza bajja kusanyuka abaaliyo naawe. So twasoma ekitabo nga kyawandiikibwa very famous doctor bamuyita Dr. Benjamin Carson. Yali doctor wano Johns Hopkins, actually doctor wano. So nagamba when nakula nengenda oba mu university njagala kusomera Johns Hopkins. So tata we yangamba nti oba oyagala okusoma PhD nengamba nja gisomera Johns Hopkins. So nenkola ebibuuzo nakola bulungi ne bampa ekifo wano. Ebibuuzo wabikolera wa? Ebibuuzo nabikolera wano mu US. When namala college. Nenkola ebibuuzo sijja wano. Ebintu byonna bye tukola wano in what is called basic science. Biyamba abantu abakola eddagala oba abantu abagala okuvumbula eddagala okumanya wa eryo eddagala olina targetinga oba ebintu weebityo. Okay, wabadde oyogera ku protein. So protein ezo zoga ze mujja mu bbanga muzijja muki? So proteins ezo ziva ku blueprint gye bayita DNA ndoza mumuwulire Uganda. DNA. Awono tujja kujjawo kakati genda awo. So tuba ne DNA blueprint gye tuyita blueprint okwo proteins mwe tuzijja. Whatever na DNA tusobola okumuteeka mu nga E. coli cells, then ezo cells ezo nezikolera protein. Kati protein ne tugijjamu nga E. coli emaze omukola ne tugisengejja ne tugisoma ne tugistudyinga. Protein mugijja mu bbanga? Ate tugijja mu bbanga. Protein eva mu DNA. Gino bw'ogamba DNA ffe waffe ki DNA kubanga ffe tumanyi musaayi. So DNA fenna nkozesa ekigambo blueprint yeriwa lupapula kiki? Plan information yonna eva ku DNA information eyomu proteins ebintu byonna bwe bifaanana yonna eva ku DNA. So proteins ezo era nazo ziva ku DNA. So tuba ne DNA tusobola okufuna proteins ezo. Okay, kati tumale ku protein kino tulyoke tugende ku DNA. Kati ekyo kiki ekiri ku computer yo yentono? Eno ye protein gene studying. So erowozebwa bagiyita the ubiquitin conjugating enzyme. Ani? Ubiquitin conjugating enzyme, E2G2. The short form is UB2G2. So ebintu ebyoyogedde bizibu nnyo okutegeera naye tugenderaawo. Erowozebwa okubeera in some stages of the ubiquitination pathway I talked about earlier. Your pathway is very important in cancer, or how cancer is
or how cancer forms in the human body. So in a protein bwetuje wefaanana. So njikola ne tugiteeka mu magnet ne tuwa ekifaanana bwekiti. Okay. Kakati bwebawa ekifaanana bwekityo kiki ekiddirira? So twagala okumanya wefaanana. Enki protein eyo. So anti efaanana bwetyo yiyi. Kati bwe tumala ogitunya tugamba efaananangamu nga spaghetti faanana bwe bityo. Actually in a graphical representation of protein. Okay. So twagala okumanya kugamba actually kizibu ekimu kye mbadde nnoonya nti kwegamba guno muguwa oguli wano gukola ki? Guyamba gutya eno protein okukola byekola. Ne olumu tubuuza kino wano emabega wano wakola ki? Buli kimu ekiri ku kino ekifaananyi twagala okumanya wekikola. Okay, kakati tudde ku akantu kali ka DNA. Akantu ako ffe waffe mu Uganda kugamba buli muntu ogenda n'owulira bali bakayanira omwana bagamba nti bagenda bakebera DNA, oba ogamba nti oli eyafa walina oluganda nalwe DNA. Naye nga bwe ngambye nti abantu abasinga bakiraba mu Masai, kyokka abalala bamanyi nti osobola n'okusala akanyama oba olwala oba oluviiri oba ku nnyindo yongera kakati DNA ekwatagana etya n'okunoonyeza ku kansa kwemukola kakati. Okay. Waliwo abantu abamu nga bali kye tuyita genetically predisposed okufuna kansa okusinga abalala. So DNA waabwe abeera mu mutation, kye tuyita mutation, so that bwegenda okukola protein eno protein nga tefaanana nga weeyina okubeera. Naye ffe DNA mweno lab okufuna zino proteins ze tustudyinga tulina okubeera ne DNA wa proteins ezo. DNA mumugyewo oyo? DNA kwegamba kisinziira, olumu wabanga taliiwo mu nsi yonna nga taliiwo nga twagala special DNA, then tusobola okugamba company name. DNA tava ku muntu? DNA is made up of four nucleic bases. Nucleic acid bases. Kye tuyita nuclear? No, nucleus eva zino nucleic acids. They are biological macromolecules just like proteins. So 4 of them is building a DNA oil. Okay. And so tusobola okugamba company netukola DNA gwe twagala okuva ku ezo bases bazitunda. You can find the bases anywhere. Then ne bazitukolera ne bamutiwa oba olumu. This is a good thing about the scientific community, fena to sharing DNA ezo. Then so wetuba twetaga DNA lab endala gweyina nga basobola omutiwa ne tumustudyinga. Okay. Yeah. DNA ekyo kantu ako kansigaddemu kuba kakati obanga musobola n'okumukola olwo kakati bali abagenda ne bagamba nti banoonyereze obanga ddala obanga ono wa musaayi gwe naye kati obanga namwe musobola okumukola. Kakati awo tetujja kuleeta obuzibu mu nsi nti oli bayinza okumuwa DNA etali ntuufu nga si ntuufu ku ye. Oyagala okugenda ew'abantu abalina obwesigwa nga tebagenda kukola bintu kubbali kuwa bintu bikyamu. This is the Johns Hopkins University Nuclear Magnetic Resonance Facility. This is the facility that houses all the magnets that we use for our research. 2 of them are of different magnetic fields. We have 2 600 megahertz Bruker instruments and 1 800 megahertz variant instrument over there. And so this is what we do. This is where we essentially take photographs of the proteins that I make, and other labs also use it to look at the biological macromolecules that they have. Angane nti ebyuma bino bwe mbikuba kumpi embisembeza okumpi biyinza okuzibikira kamera eno. So this is the 800 megahertz variant spectrometer, and
Yeah, this is what a lot of labs and I What do you use. Hello, what? A lot of labs and I use for our research. We put the proteins in the magnet. There's a sample holder up on top of the magnet. So that's where we drop the samples and then take these pictures of it.